Kale mbaniriza nnyo yet in this new episode mumaze okulaba gye tulambudde amasannyalaze bannange kakati ge tuliko olunaku olwaleero era nkyali ne bannaffe aba high energy electricals abakuzimbira abakuwayalingira ne bakukolera ennyumba ne bagiggala bulungi ne bagirufinga mu ngeri esinga okubeera eyakabi. Tukyali kagga wano ku bitundu by'e Nakawuka ndoze ba district oba ye Wakiso ne Wakiso district gye tuli ku site eriko ennyumba 3 za kupangisa bakyali mu kuziyooyoota baziteekateeka naye simanyi bbeeyi bw'enaabeera mu kyalo eno naye kale katusooke ffe tulabe ekiriwo. Okay, katuli ku masannyalaze. Yes, sir. Amasannyalaze gano mugatandika ku stage ki? Amasannyalaze tutandikira ku party ey'okukola pipe work. Yes, sir. Yeriwo eyo nga ndi ku biimu? Tugikola eyo tutandika kasita tumala okuggala. Kuba otuukira okuga kitegeeza wasereka. Okay. Kati kiri eri gogamba nti kankube engalama oba nedda. Ffe kasita omala okuggalawo wetukolera pipe work. Yes, sir. Mo considering kiki kye mutekinga into consideration ng'ogenda okutandika omulimu gw'okukuba pipe munda omwo? Tetulina nnyo kyamaanyi kye tuconsideringa kasita obanga wasereka. Kale ebiseera ebisinga tuwanya advise nti kabamale okukuba engalama. Kabamale oyiwa sealing lwa nsonga nti bw'oteekamu pipes nga tebannatukuba sealing oli agenda neyeesanga nti ate wali pipe alina olubaawo lwalina okukubirawo. Kati olubaawo olwo ate n'alukuba nga lugenda gatta bugasi pipe ebunire. Nti bw'onootuuka oyisaamu waya egenda kuba tekyakola ki tekyagguka. So kyova olaba nti we urge them nti musooke mukube sealing tulyoke tukole ki tulyoke tutandika osala kuba ffe tukozesa machines tulyoke tutandika osala ebisenge okuyisaamu pipes zaffe. Ekintu ekyo tekirinawo ekiyinza kukolebwa ku stage ento eya construction oli n'amanya pipe ze we zinaayita ayina kusooka kumala kusitula bisenge babifomole. Kati ebiseera ebisinga kati plan ze tukuba ennaku zino eyo n'aka akanyomero mwekali aka pipe gundi electrical plan. Yes, sir. Ti amasannyalaze gagenda tambula bwe gati nti oli ne bw'abaze nga si yakola amasannyalaze obanga si ffe twagakola omanyi butya amasannyalaze bwe gatambula okuwansonga nti plan yokola ki nti amazzi gatambula ku kisenge wano mita 2 we wali amazzi nti ate wano waayitawo waya yakuuka oba waayitawo waya ya water heater nti wano waliwo joint ebintu ng'ebyo kati bagenda babinyiga mu plan nti era bw'ogenda ku council nga bakubye plan bakuzibuwaliza singa oba toyina gundi electrical plan. Okay. Yes, sir. Kati akuba plan y'enju mulala n'akuba eya wiring mulala asobola okubeerayo omu naye nga bw'omanyi nti omulimu guno ogwa planning taba muntu omu. Okay. Gulimu departments ez'enjawulo. Mulimu akola structure, mulimu akola architecture, kwegamba banjawulo buli omu n'agabanako okusinziira ku department ate nze nti nkuba y'amasannyalaze oli akuba y'amazzi kuba katosobola kugamba nti ow'amazzi ate yagenda okuba y'amasannyalaze nedda sewo. Just batuula ku mmeeza ne bagamba nti kati ennyumba okusinziira nga bweri amazzi si nti gayina naye katugayise wano amasannyalaze gayite wali nga bali abantu nga bana. Yes, sir. Nabo bonna ngenda basasula. Nedda kati ng'oli bw'ajja n'agamba nti plan ya million 3. Okay. Ebyo byonna alina gwoba obikavalinze gw'oyagala ki? Oyagala plan yo. Yes, sir. So kati amasannyalaze gano mutandise okusima musima. Njagala kubanze kyensinga okufaako ye beauty y'ennyumba ne bwebeera nga ntono kuba n'amasannyalaze nakyo kyandizigyeyo engeri amataala gye gagenda okutuulamu naddala mu ddiiro awo pulaani yawe ebeera etya mu ddiiro nteekewo kataala kange kamu nteekemu 60 watts yange eyake ogwo omutendera twaguvaako ogwa guloopu omutendera gwa balubu kati twaguvaako kati tukozesa nnyo spotlights. Yes, sir. Okwata akayumbako ngaako n'omanya nti ogenda kateekamu spotlights nga 3 oba spotlights 4 wakati weesanga nti ogenda kuteekamu balubu emu.
mu kuteekamu balubu emu egenda kubeera ya wati 45 nga bw'oyagala ekitangaala ekimala nejjukira wati 45 ge masannyalaze gegenda okukola ki okubeera ng'ekunywa be boosanga gagamba nti nze siina kuuka siina biki naye amasannyalaze gadduka naye ng'ate amataala g'okozesa gakola ki gweteeberezanga ebweru yonna ogenza oteekayo watisi 7 kati omaze oteekayo watisi 7 ne mu njozi otaddemu 45 n'okuba oyagala ekitangaala nti bw'ozigattagatta ogenda okulaba nga olunaku oba in a night osobola okukozesa nga uniti 15 naye nti ate kati ffe twakikyusaamu tuteera kikola nnyo ku kalina zino ennyumba ezabbanga bati bannaba kukyettanira naye nga bwe tuba tuteesemu spotlights n'ogamba nti kati eddiro lyaffe nga bwe muliraba tutaddemu spotlights 4 nti buli spotlight erina watts 3 mu kubeera ne watts 3 zigenda oba watts 2 zigenda kuba zikuwa ekitangaala ekimala than ate omuntu okubeera nga ataddemu watts 45 naye wali bw'ogatta 2 ze watts 6 towezeza na watts 7 naye ate kyoyagala okola ki obeera okifunye naye nga biba birabika bulungi nnyo spotlights zisinga guloopu za bulijjo bazisinga balubu za bulijjo ate nga ziri energy saving. Kati ate bwe tudda kuba n'abateekamu chandelier nandigidesignize ntya mu masannyalaze nepyaka bulungi nga tekinywedde nnyo anti yakati ne chandelier tulina ekika kya balubu zezigendamu buno boosanga obwawa tegyemwemu yesebo chandelier tegenda mutaala nga 15 mulimu ezigenda mu etaala 15 naye nga tusinziira ku bunene bwa ddiiro lyo tosobola ateeka kintu kigenda kwagaggala ku siiringi mu kadiira akatono tuteekamu nga tusinziira ku bunene bwaki bwa ddiiro yesebo ebyo byamasannyalaze ate nga binkanze kuba wojja n'oteekako wall brackets byebiki ebyo era nago mataala mujja galaba ag'omu bisenge agabeera yate kanjogerere ku ekyo kuba tetunnaba kwogera bulungi ku siiringi eyo ya lulala naye siiringi zino ze muzimba muziyitaani gypsum ceilings obaze gypsum yes ne muteekamu obutaala eri bwe kati babudesigninga batya kati ate ogwo omulembe twaguvunza mwe kyeffe kye tulaba ate mwe kye muvunza mulaba ebipya kati ate ffe twetuyakola kati awo tukola tutya kyekiriko nga tetunnanoonya kyekiriko bangi baagala gypsum ceilings naye ate nti weesanga nti with a specified period ogenda tuuka ng'olina ogijjamu lwansonga nti buli lwe tussa tufulumya omukka ogulimu moisture ate eri ceiling gyekoma kuba ziba boards gyekoma okufuna omukka guno ogulimu amazzi etandika okuzimba mu kuzimba kuno netuuka nga tekyafaananira bulungi ku ceiling ng'ovudde ku ekyo ate nazo zennyinyi zikuuma emmese nezibeera muli nezizaala n'olyoka oyingira eddiiro nga likyuma okufaako obufi nga tomanyi kivundu wekiva so zina disadvantage nnyo ez'amaanyi kakati abantu obawa magezi kyawo ku ngalama awo tusigale ku kyaffe tudesigninga na spotlights kuba kintu kya spotlights oba okuteekawo kyangiriyayo kyekintu kyosobola otukyusiza wonna wooyagalidde ate low cost naye nti ate kyangiriya eyo ya bbeeyi nti ogenda tunula kati nga lino eddiiro eryaffe nga yeetaagamu kyangiriya nga ya bukadde obwa 3 naye otuuse mwaka gumu olaba nga eyo design eri outdated eya gypsum ng'olaba eri outdated ng'oyagala gikola ki ng'oyagala gijjamu jjukira bw'olowooza ku kyo gijjamu olowooleza mu bukadde bumeka naye wali bw'ogamba nti ogenda kujjamu kyangiriyayo ogenda noonyayo akakadde kamu oba emitwalo gyago oteekemu okyuse fashion nti oba amataala gakuwa kala gy'otayagadde n'ogamba nti kobugyemu mitwalo 3 n'okyusa kala endala gy'okola ki ekitali ku gypsum ceiling yesebo ogikubye seba amagi abantu nga bajjettanira si kugikuba amagi naye ng'ate kyekituufu nga bwe nabagamba nti tutunuulya durability y'ekintu nga tetunatunuulya nnyo sente nti kigenda mu costinga mmeka tetugoba sente
waba twagala client atuwe sente ze nga naye omutima gwe muki mu mativu nekye tuba tukoze. So that means singa mba nkuyisa okunzimbira olwaleero tosobola kumpa magezi kuzimba ceiling ya gypsum. Eyo sijikuwa. Ekyo kugamba mulala yanagikola osanga. Awo oba okoze entondo sebo. Sikola ntondo. Noleka sente. Sikola ntondo kuolaba omuntu anyiiga nnyo nga tomuwadde advice ku kintu. Ate waliyo n'abamu abakajanja akubuuza gwomanyi we bakola sente. Anti kakati yes simanyi we bakola sente nga gwe bwoba olowooza. Naye bwe nkwadvise nga nolaga nti gwe kikyoyagala siyinza gana kikolera. Naye at a certain time ojja gamba naye yaŋŋamba bw'otandika okufuna challenges zaayo ne disadvantages zaayo nga gamba kale ekyo yakyogera era nsigala nze mutuufu yadde wayisa emyaka emeka. So kati gypsum kyekintu kyolaga ateekamu myaka 10 kibeeremu. Ekinene nnyo etwala bbanga ki? Etwala ng'emyaka 5 etandika ofeedinga. At least yakubyemu ekimuli kyonna okola konisiwo omulungi. Naye kati ne betuleeto designinga ceiling abamu tebamanyi omugamba wa designingamu ebyennyanja n'abanga akubyemu ekikere. Kati be abanoonya ssente era jagamba nti kino sikisobola. Yajja kugamba nti buli kimukola ki? Leeta. Nze wendi ngenda kukola omulimu. Kati so kyova olaba nti ffe tutwala obudde ne tugamba nti ekyo tetukisobola tetujja kisobola. Bw'oba owulya nga oyagala ffe bennyini ffe tuba tukikolera awo nga tugamba katunoonye omukugu anaasobola. Naye ebya sente mujja kukwatagana naye. Si kubeera nga ba middleman titufune gundi yanakikola olyoka okifune bwe kiza emizigo era ogenda kukoma waate eriffe kati awo tugamba nti kubira oyo mumalirize. Abalungi abatulaba tuli ku nsonga y'amasannyalaze ge tukyaliko n'ebintu mbiwulira bingi. Ebyamasannyalaze bino kati njagala tusooke tulaba ate kati kumulisa kuwebweru kuba ffenna tuzimba wadde twagala ekitangaala naye era twagala tukekkereze munda otunnyonnyodde spotlight ekola watyemu wabweru kati nga bwe ndaba ekikomera kino kyonna kumpi kijjuddeko pipe zigenda kuba amataala nga 30. Ono tagudde mu loosi buli wamu twateekawo naye ebiseera ebisinga ago tuba tuteeseeko makubo nga bw'ogamba nti kyentegeeza mu makubo nti pipe zisobola okubeera nga zigenda yitamu waya za kamera okugenda ebweru. Kakati bwe tutunuulira ate paati ey'amasannyalaze ogamba nti tugateekako amataala tusobola okukozesa aga sola. Kuba tulina floodlights eza sola. N'ogamba nti mu nsondo otaddeyo limu wano otaddeyo limu ekyemmanga limu n'olaba nga light egenda kukola ki? Egenda kuba nga ebuna. Sijja kugamba nti buli omu talina ssente. Mulimu olinga n'ebigaba amataala ameka agakola ki? Agateekako. Ebizimbe bingi mu kibuga ng'okisanga buli koona waliwo ettaala naye nga buli lunaku gasiiba gaaka n'ekiro gasula gakola ki? Tegafeeyiringa ngako kati so tetuyinza gamba nti kirani tetugenda muterawo payipu waka w'amataala nti talina ssente. No, si ffe tuli mu nsawo ye. Ffe tugateeka wasitulidde ennyumba emu 2 3 n'aziteeka waggulu ng'ate ali wiiringi ate obutaala ono obumeme. Mutunyoma mumuteekawo ffe tuteekawo era bwe nkisanga nga nkimanyi nino era okuteekawo ettaala kyobola ne ku mikolo gye tubeerako osanga kaakalo naye tebagambye tebakakkaka osobola okukalikaka bakalya ne bakalya. Kaakati ebweru wano abantu abamu bamanyi okola design zino ogw'okulaba waya ate esinisa amanyi enkuba olugikoonako eyakirira bweti awo omuntu akola atya? Anti kati kisinziira ku waani bwe wakozesa kye tujja ogamba naye bwe tuba nga ffe twakukolera tulina bwe tuyita busacula covers MK covers nti bw'omala ogamba nti owayalinze olina akantu k'osobola okukola ki okusibirako ne kakweka waya munda. So kiva ku muntu kye yakukolera. Nsobola okwawula mita y'amasannyalaze ag'ebweru ku g'omunda. Anti kati eba expense. Ate etya? Nti bw'ogamba nti oyawule mita y'amasannyalaze g'ebweru oba security lights n'amasannyalaze ag'omunju kitegeeza ogenda funa yakabiri. Kati kiri bwe kiti wano njuza abapangisa naye otaddeko ettaala z'ebweru
teri mupangisa agenda kugamba nti nze kanzisasulire ku yako wange kuba zirina okubanga zirina soosi we ziva mu bupangisa wano enjakisa eno bagiyiiya batya anti kati tusobola okikola nga bw'onoogamba nti ennyumba ziri 3 ne tugamba ebisenge tuyinawo walls ndowooza nga 4 side zeri ekyemmanga n'ekyengulu ne tugamba nti kati ekisenge kyeri kigenda kwakira ku masannyalaze goono ekyemmanga kigenda kwakira ku masannyalaze goono n'ekyeri kigenda kwakira ku masannyalaze gaani kyova olaba nti mu position zino ennyumba we ziri buli ekikomera kirina adaptable n'ennyumba erika adaptable nti bwe tuleeta idea eri kyangu nnyo okusaza amasannyalaze ne gadda ku ki nti noono wali ekyemmanga era neyo adaptable musobola ogikola ki musobola ogiraba era neyo adaptable musobola okukola ki kati era nekikomera kikiri wali ti wano tujja kusaza okuva wano tuteeke ku ki tuteeke wali inikesi bwe tufuna mayindi eyo okuleka nga kira nti agambye nti asikaali agenda kubeera n'amasannyalaze agage yanayakisa ki ekikomera yesebo naye kiba kitegeeza nti kira nti gwagenda okugasasula buli mwezi nga mpaayo ogumu buli mwezi ng'oteekawo ogumu ekitundu ate ogumu ekitundu gwaki kyoyagala kikuseeza okay mu kugira wano ebyebweru byondooza tubitegedde ku kikomera entambuza ya payipo zino katugeze ekizimbe kiwanvu akatusokere ku zino ezaffe zino wamanye abantu bange ebbeeyi baagala nnyo ennyumba eno bisenge 2 yange zenkeezimbira wayalingi ono sente nga mmeka akayimba nga kano ng'oyagala kuteekamu masannyalaze wayalingi yokka nga bweri wano tuyagibali obukadde ndowooza nga 2.5 yesebo I think ekyo kiba fair 2.5 nga n'amataala gagenzeemu yesebo ate ekyo kiri fair nnyo kwegamba ku bintu ebiri complicated ku nju wiring yeringa eri cheap sinti eri cheap kale yebbeeyi entonotono yebbeeyi ensaamusaamu naye kisinziira ku accessory z'ogenda okukozesa kuba waliwo oli agamba nti nyinamu water heater 2 olina gamba nyinamu kuuka ate ndi wakukozesa microwave ate ndi wakukozesa washing machine ate neetaaga simaya zino biki tuba tulina okuyisaamu cables ez'enjawulo kyembadde nzijjako awo nti bwe mba nkozesa gadgets ez'amaanyi wayaling ekyukira ddala kuba tosobola kukozesa waya eyakisa mataala aye n'ogikola nga yeteekako water heater ate atesobola kuteekako kuuka kati ate olwo omuntu nga yawayalinga dda ne buwayawaya bwaffe naye naafuna ekirowoozo nagamba nterewo wano ka water heater anti era sirwa oba olina okugoberera amateeka gali tolina kyakukola oba waya oba ttaala lyeriri okumpi tolitunulya nadde tunuulira wabula teekawo waya eki entuufu kuba kati bw'oteekawo waya egenda oleeta omuliro omutono kitegeeza n'amasannyalaze gagenda bba matono egundi eno gegenda okukola ki kiringa kukwata luseke luno lwe tunywesa soda n'oyagala lwe luba lutwala amazzi mu ttanka tegasobola nti gaba gajja gendamu naye gaba gajja gendamu ate low rate nti kati kyekimu nekukuuka oba ku water heater nti amasannyalaze agaba gagenda okugyamu ako kakebo koteso kaba matono nnyo kati etuuka n'enafu olw'ensonga nti accessories oba zino obuntuntu kale bingi bwe ngenda moyo detail biba biki tujja bbula naye nti butuuka ekiseera ne bubeera nga amasannyalaze matono nnyo n'osanga gagundi yenyoose olw'amasannyalaze amatono yakubye microwave yo tekyakola lw'amasannyalaze nti adde strugglinga okufuna enaafu yesebo bintu nga ate bizibu kati kiba mwe kitegeeza bwe muba muwayalinga ennyumba you be mindful nti mu future omuntu ono ayinza okulowooza ku kintu kino mulina we muteeka bigundi bino oba okiyisaani nga waliwo waya ezo nti akadde tutera kikola
naye wabula at least tutera kikolera mu main switch nti bwe tuba tugamba nti mu future ayinza okwetaaga kuuka okusinziira kati ku nyumba nga zino toyinza giteeka mu main switch ya 4-way waliwo kye tuyita 4-way nti kuba oteeka mu mind n'ogamba mu future asobola oleeta water heater okusinziira ku standard y'ennyumba gye zikola ki gye ziriko wabula nti ate tugateekawo 6 tumuteerewo 2 eza ezikola provision in case nga afunyeemu ekintu kye nti ndeese kuuka waliwo breaker gy'asobola okukola jjukira ne breaker zino zivaaringa breaker eteekako amatala ate si ye breaker eteekako kuuka era ziba za njawulo size ziba za njawulo kati bwe ntuuka nga nteekamu main switch eno etera obbaako obuswitch bungi nsobola okugira kuba abamu tuba n'abaana ewaka abaana bagamba misana temulaba tv mubeere nga nsobola ogiteekawo nga nsobola okuggyako soketi anti kati tukikola nga tusobola okugamba nti soketi za dining ne seating zirina circuit breaker yaazo ekiyungu ne master bedroom yaabwe birina circuit breaker kati so kisinziira kira nti kikyoba otugambye gwe kyoyagala kukola kati so tugamba nti bw'ojjako soketi eno za ddiiro zokka ze zivaako endala ne sigala nga zikola ki nga zikola era ne ku mataala nti bino mu kisenge ky'abaana tukiwa breaker yaakyo bw'oba toyagadde misana omanya abalezi twakanikanga nnyo emisana ng'okola ki ekiro nti kaakati baluddewo okwebaka ziweze 5 bakyefulukuta ng'ogenda osobola okikola nga controllinga abantu awo ab'ewaka nga mbategeerera ku by'amasannyalaze olina obbategeerera kuba gwe nnyinimu ako kabiira kakola era kaba kakola abangi era bakakozesezza ndowooza eyo abazadde abali eyo ndowooza ekyo mukiwulira nti osobola okuwayalinga ennyumba ate Naffe kirina engeri gye tukituyambako mu ngeri nti bwe wabaawo ekyonoonese nosanga circuit breaker nga yavuddeko osooka n'onoonyereza ebadde econnectinga side ki nti econnectinga mu ddiiro n'omanya ekizibu kiri mu ddyo togenda taganjula wayalingi yonna onoonya fault wawe ekola ki weeri kati so omanya nti kiri muki mu ddiiro nti olina ddiiringa na ddiiro Naffe we kituyambira ekyandibadde ng'ekisembayo waya zino mumanyo ziyisa mu siiringi neeyitamu eyo neegoba neetuuka wali eno neeyitamu emmese neegenda neegirya anti kati ebiseera ebisinga ekyo kikolebwa bano ababeera bakyayiga nti waliwo kye tuyita network ne line gun clipping kati waliwo olinga waya bweba agijja wano ng'egenda wali egenda bugenze eti oba eri mu diagonal oba eri mu straight yeekola ki kati ate bwe wabaawo everinga enagenda eri n'agiyisaawo n'agiraze naye kati ffe tuzikola mu mpayalinga nti tuzikilipingira ku mbaawo neba ng'egoba kkubo bweti oba egenda wali ng'eva wano ng'ekkubo liri wano era ogiyisa wano bwoti nti bw'etambula bweti osobola ogigoberera so nti ne bw'ebeera egamba nti emessage lidde nti oba eyase egenda kwakayo yokka naye kakati tegenda kumanju naye kati zino ezikola cross ziti buli egiyita waggulu eba egenda gikuma ezikoleeza nju ku by'amasannyalaze waawo kyetutwogeddeeko sisuubira naye era nga bw'omanyi bingi tebiggwayo kuba nti era tukyaleeta tujja kujja nga twongera okusonjola buli kamu paka kukinyusa abantu basiibula tweyanziza nnyo mwenna abatwagadde abatufollowinze abatulikinze abatukomentinzeeka era abatukubidde ku masimu ne mutubuuza ebibuuzo ebyenjawulo abatukyaliddeko ku ofiisi zaffe ez'enjawulo abatuwadde ku ssente zammwe ne tuziryako naffe ne tweyagala era ke kanyiriyo kano ke mulaba kuba zo tuziridde naye tetulidde za bwerere emirimu gyaffe gye tukoze bangi mugyagadde nnyo